Radio Buddu yatandika mu mwaka gwa 2001 mwezi gwali gwa kuna. Ekirowoozo kyava ku ki? Gavumenti yali yakata radio okuva mu mikono gya gavumenti kugenda mu mikono gy'abantu ba bulijjo. Liberalization. Okukkiriza abantu ba bulijjo okufuna license okukozesa amayengo batuse ku bantu amaloboozi. Radio zaali zakatandika era ndowooza zaalinga 3 ezaali zakatandika. Waliwo Sanyu Radio, wabeerawo CBS, wabeerawo ne Capital. Kati nga radio eza frequency eno gye tuyita FM, frequency modulation, nga tezinnatandika kubeera mu ggwanga lyonna, nga bwe bagiteeka e Kampala erina ekitundu kyemalayo n'ekomaawo. Era neeno waliwo yali atandiseyo radio nga bamuyita Equator, nayo ng'era ekoma kumpi nga tetuuka wala. Naffe nekirowooza mwe tugamba naye omuntu ayinza kukola radio, katugezeeko tusaba olukusa. Tusaba olukusa ne balutuwa. Tugamba nti okusupplementinga omulamwa gwa Ssaabasajja, ffe tuleete radio tugiteeke e Masaka esobole okusaavinga kino ekitundu eky'e Masaka ekya Buddu. CBS gyetatuuka bulungi. Nazo endala ezaali e Kampala. Kati ne tutuukaawo ne tugamba tume linnya ki? Mu bya bizinensi bino olina okutakula omutwe n'onoonya ekintu. Omuntu bw'onaaba otunda ky'onaatundirako, n'omuntu ky'anaaba yeeyagaliramu. Kyekyatutuusa ku mulamwa ne tugamba nti naye radio eba etudde Buddu, Masaka Buddu, lwaki tugiyita Radio Buddu? N'ab'e Masaka bagyenyumirize mbawulire nti radio yaabwe. Kati kwe kukakanya kwe kuwunzikira ku linnya eryo Radio Buddu. Kati bwe twamanya tugamba enaatambulira ku mulamwa ki? Ng'emiramwa bwe giri nti buli radio erina omulamwa kwetambulira. Kyetwaliise nga theme tugamba nti naye eno gye tuli mu kitundu eky'abantu abagunjufu, abantu abateefu, abantu abatali mu kusosola. Tukkanya ku mulamwa gwa radio y'omuntu wa bulijjo. Mulamwa muntu wa bulijjo ye muntu atali nnyo mu bire ate atafeeba nnyo, omuntu agenda mu buli mbeera, ye munnabuddu, omuntu wa bulijjo. Kati ogwo omulamwa ne tugumala n'erinnya ne tulimala, ne tugenda ne tufuna license ne tutandika okugenda ku mpewo. Kati bw'omala okufuna license bakusaba by'ogenda okukola kitwalise nga program, bakakase nti ky'ogenda okukola kigenda kuyamba abantu. Kati ne tutandika okukola programu ezo okuva ku makya tuke kawungeezi. Era zonna nga bwe muzimanyi, Serukeera program abantu kwe bazuukukira, tugenda twezimbe okubuulirira abantu okujja mu bwavu, okukola ssente z'omu maka. Tugenda awo program eya lunch time yagenda ekyuka, kati eri mu music. Ne tudda mu yeekawungeezi, ne tujja mu kyakaze abantu nga bannyuka nga tusula bajja baba bateekateeka okugenda okusanyukamu nga bamaze okukola. Ne tugenda mu yeekawungeezi awo waliwo amawulire gy'otabadde ne tugakuwa, ne tuteekawo n'okusanyuka ka program ako akasanyusa abantu ennyo agaffe ebbere ne programs endala. Ne ku weekend tuteekawo programs esanyusa abantu ku weekend ku Lwomukaaga. Ne ku Sunday tugamba nti radio tugiteeke ku mulamwa gw'okukkiriza Katonda. Kubanga eno e Masaka ojjeko kugamba nti ffe tuli bakristo, tuli bakkiriza. Abantu bonna kumpi bakkiriza, balina eddiini gye bakkiririzaamu.
baba katoliki baba kristaayo baba islamu balina eddiini gye bakkiririzaamu baba lokole. Tuteekawo programu eyatumusinze nti abantu abatasobodde kugenda mu masinzizo olw'ensonga ezitegeerekeka si kugaana bugaanyi bafune omukisa bawulire ekigambo kya Katonda. Eyo programu twatandika nayo era ndi musanyufu nnyo nti nakati ekyaliwo tumusinze. Kane tugaa nti leediyo eno egenda kutambulira ku mulamwa gw'okugunjula abantu. Tugaa nga tuteekewo programu kusaane nga abantu bamaze okusaba bamaze okulya ekyemisana. Programu tugiyita tugunjuke ebuulirire abantu ebuulirire abaana era ndi happy nnyo nti ezo programu zikyaliko. So programu ez'enkizo ku leediyo zino ezituukiriza omulamwa gwa leediyo zez'essatu. Twezimbe nga tunnyikiza obukulu bw'okukola mu maka. Tumusinze nga tunnyikiza nti obulamu bw'ensi eno olina okubutambuza nga okkiriza mu Katonda oba mu nzikiza yonna gy'olimu okusobola okubeera bulungi n'abantu banno. Eddiini zituyamba okubeera n'abantu bannaffe nga tubassaamu ekitiibwa. Then eyo programu eyatugunjuke okwejjukanya nga mu lunaku nti mu nsi muno tulina okuyitamu nga tumanyi tulireetinga n'abantu. Empisa zaffe zirina okuba nga zikwatagana n'abantu kye batusuubiramu. Kuba olumu tukola ebintu nga ffe bitusanyusa naye ate nga abantu si byakusuubiramu. Kati ze programs ezo kati we twogerera olw'okuba tekinologi yagenda jja leediyo zaaseesetuka ne zikuba entaka tezikyali mu bitundu biri bye baaziteekangamu. Leediyo emu esobola okutuuka mu ggwanga lyonna. Kati nga leediyo Buddu eyatandikira mu Masaka kati kumpi ebuna Buganda yonna Central Region. Kuba twafuna ebyuma e Kampala ebifuna amaloboozi agavudde ne Masaka ne bigongeramu amaanyi ne geeyongerayo paka Busoga paka Nakasongola paka Kibuga. Era leediyo nazo neziri e Kampala nazo ne zifuna amaanyi nazo ne ziyongeramu amaanyi ne zituuka ne Masaka gye tuli ng'ate zisinzira Kampala. Kati tekinologi waatuuse. So kati eno leediyo newankubadde tugamba leediyo y'omuntu wa bulijjo eri best mu Masaka esinzira mu Masaka naye ng'eweereza kumpi eggwanga lyonna. Central Uganda tugimalako, Buganda yonna tugimalako nga tusinziira wano mu studio we tukolera n'eri e Kampala gye tulina transmitter zo ezipikinga amaloboozi gano ate ne zigaddamu ne zigatwala mu Mayengo. Twebaza gavumenti okutuwa omukisa okuwa license okukola leediyo buvunaanyizibwa bw'amaanyi. So twebaza gavumenti yatuteekamu obwesigwa netuwa license eyo. Ate nammwe abakozi tubeebaza kubanga oluusi lwava ebizibu license bwe tugifuna tugibakwasa mu maneginge mutambuze amaloboozi nga mugoberera amateeka. N'olwekyo tubeebaza tetubadde na incident nti twogedde ebyasamwasamwa era tubasaba tubeere ku mulamu ogwo. Twebaza abawuliriza okutuwabula okuteekamu obwesigwa nabo okutuwa emirembe kuba bakuba amasimu ne batekkaŋŋanemu ekitiibwa. Abawuliriza njagala muwulire kino nti eyo essimu gy'okuba ku leediyo yanjawulo ne gy'okubidde mukwano gwo gye tukola nayo y'abakozi ab'obuvunaanyizibwa. Tetufunangako incident leediyo evuddeko okumala wiiki ekibangawo. Tugezaako okutuukiriza ebisaanyizo newankubadde ebisaanyizo bingi oluusi bitukalubiriza naye bw'oba okola omulimu ng'omanyi amateeka g'okukoleramu olina okugagondera. So siyinza kugamba nti twatuuka mu katyabaga ba mu kazigizigi naye okusoboozebwawo kwa bizinesi kukubeerawo buli kaseera. Ssente ne zikerewo okujja, amasannyalaze ne gavaavaako mu biseera ebyo nga tukyalina load shedding ey'amaanyi nga tukolera ku generator ng'amafuta ga buseere nga generator zifa. Atulina akalemberembe. So ndowooza nti okusoomoozebwa tikubadde nnyo nti kwa muggundu
ne kubaddewo era kujja kubeerawo ne tugezaako okufunira gunogera eddagala. Akalala Radio Buddu esobodde etya okwekuumira mu katale okumala emyaka 24? Ki ekibasobozesezza okutuuka ku myaka gino? Kuba waliwo lediyo ezatandikira mu biseera ebyo nga zaggalawo, naye Radio Buddu yo weeri. Kakati nze ndowooza nti okusooka twebaza Katonda. Ffe tuteekateeka naye Katonda naggusa enteekateeka. Okwekuumira mu katale kitegeeza nti osoma akatale kikaagala n'obeera ng'okinoonyerezaako n'okituukiriza. Olina okutegeera akatale kalagawa, tekinologi alagawa. Kubanga kana kino kankyogere, lediyo tutunda namba y'abawuliriza, listenership. Kati olina okumenga sure nti okola abawuliriza kye baagala basobole okulemera ku lediyo. Ayina ssente ayagala okuziteekako asobole ozikuwa. So tuba tugezaako okwegendereza okukola ebyo bye tulowooza nti bijja kukumira abantu ku lediyo nga bagiwuliriza. Ekirala nga tusaba Katonda atukwatireko abakozi be tufunye babe nga bakozi balungi, bakole kye bali supposed okukola kisobole okusikiriza abawuliriza. Of course n'ekirala okugezaako okukwata ensimbi obulungi tuba tufunye. Lediyo terimu ssente nnyingi nnyo, naye n'entono ezo ezizze bw'otazikwata bulungi tezikola kituufu. So byebintu ebyo ebisatu: okukola programming ennungi erina okukyukakyuka ng'egenda n'omulembe ng'erondoola abantu kye baagala, okufuna abakozi abatuufu n'obayigiriza bakole ekintu ekituufu, ssente z'oba ofunye okuzikozesa obutuufu, n'okubeera nga tulina ebyuma eby'omulembe okuvuganya mu katale. Era kati tugezaako okulaba nti era tugenda mu maaso ne tunyikiza digital system. Bakati omulembe gye gulaga tulina okubeera ku digital era kitugezaako kati okuinvestingamu ennyo, tubeere ku digital platforms nga tukyalina ekweno legacy system eya radio. Ozi Dr. Kala, emyaka 24 gitegeeza ki Radio Buddu? Okuwulira nti gwenge yaleeta ekirowoozo, omutandisi wa kampani, okuwulira nti ewezezza emyaka 24 kitegeeza ki eri gwe eyaleeta ekirowoozo? Okay. Ekyo kibuuzo kirungi, kitegeeza ebintu bingi naye ebikulu bina. Kisooka nti Mukama atusobozesezza okuweereza emyaka 24, atuweereza obuweereza obwa radio communication, nga tuyigiriza abantu, nga tuba entertaininga, nga tubawa information. Ekirala tusobodde okuwa abantu emirimu. Waliwo ebintu onsi abantu bye batamanyire bwe bane batabiggumiza. Lediyo eno erina abakozi abatakka wansi wa 7 betusasula buli mwezi okumala emyaka 24. Abantu abo balina nabo abantu bebalabirira. Kati kitegeeza nti Mukama atuwadde obusobozi n'omukisa okukwata ku bulamu bw'abantu abo, nga tubawa foundation ne infrastructure mwe bakolera, ne bafuna omusaala, bafuna talent, ne balabirira abantu baabo. Tuweereza gavumenti, tusasula omusolo, tukozesa amasannyalaze, tukozesa amazzi, tuwa message ya gavumenti n'ey'ebitongole ebirala mu mbeera bw'erina okuweebwa. Kati ebyo bye tulya tubyenyumirizaamu tubituukiriza. Era bw'obikolera emyaka 25 ffe ng'abakkiriza ofukamira ne weebaza, kuba si kyangu nti osobola okusasula omukozi emyaka 24. Waliwo wano abakozi balinga 3 be twatandika nabo bakyaliwo, newankubadde era mu mbeera eyo bangi batugenzeeko. Sagala kudda ku programu eno ate nyimenye gundi n'egundi, naye bonna be twatandika nabo bamu baatufaako, Kama yabayita wala basaasa ne bagenda okukola emirimu emirala, naye abo bonna Katonda be yayita emyoyo gyabwe tugisabira agiramuze ekisa. Naffe abakyaliwo tuteekemu ekitiibwa abaatandika, tuggumize kye baakola. Yonna gye bali
babeere basanyufu nti foundation gye bakola ekyatambula. Kati so mu bufunze kyekitegeeza nti kituwa essanyu nti ebigendererwa byaffe kumpi tubituuseeko. Okuweereza abantu amawulire, kubaweereza information ebayamba, programu eyatwezimba egaggawazizza abantu ekyusizza obulamu bw'abantu, programu eyatumusinze ekyusizza emitima gy'abantu okudda eri Katonda, programu eyatugunjuke eyambye abantu okugunjuka, ne programu endala ezisanyusizza abantu, tuwadde abantu emirimu, tuwadde gavumenti emisolo. Kale byonna tubikoze nga tusinzira wano era tukyenyumirizaamu Katonda ne tumwebaza gyagulumizibwe. Dokita, yogerako ku kampani oba ebitongole ebyenjawulo ebiwangadde ne Radio Buddu. Sobola okusaba kampani endala nga eziri mu kisaawe kino ekyamawulire nga omukutu oba kampani esobola okuba nga essaamu radio sente okumala omwezi gumu n'egenda, naye kampani ezo eziwangadde nammwe okutuuka olunaku olwaleero. Eze ekibuzo kyalagadde kiddamu naye kankiddemu kubanga emyaka 2 era tukoze ne kampani nnyingi zisobola zisoma emu ku emu. Ate olunsi bw'ozisomako endala n'ozirekayo ne bagamba lwaki yatwerabidde. Naye nga ate buba bulya bwaza amaanyi obutazoogerako. Katwebaza kampani zonna ezikolaganye naffe mu myaka egyo, na zonna zetukyakola nazo tuzeebaza. Kyetusaba batuwabule, baba batuwadde omukisa okukola nabo emirimu tugikole bulungi. We tuba tukoze bulungi mu kusoomoozebwa batuwabule tutereeze. Naye okumenya amannya kijja kundeetera ekizibu ate olunsi abantu abalala ethics toyinza kumenya. Twebaza tugambe ekyaki bwe wakakimala ate noga twebaza abasawo abaga si basawo baganda kati togatta olwa brand omutagala brand yeyawule. So banaye bakaba bange bansonyiwe obutogera linnya ku linnya naye tubatayikamu ekitiibwa era tubaagaliza ebirungi nabo byatwagaliza. Akaddirira akasembayo tekinologi ono azze waliwo okutya mu bitongole by'amawulire nti emikutu gigenze kugenda, naye waliwo oli omuwuliriza akyayagala okuwuliriza Radio Buddu okumala ebbanga. Nga Radio Buddu wetulaga wano ne tekinologi waliwo essuubi nti radio eno egenda kweyongerayo emyaka n'emyaka wakati mu kukwatagana tekinologi ono obutagijjaawo. Si kirungi nnyo kuteebereza biri mu maaso naddala ng'obiteebereza mu bubi. Tekinologi yajja ate tekinologi yajja lwa bulungi bwa nsi. Era kye tulina okukola kusoma tulaba tekinologi alaga naffe ne tweteekateeka okugenda ne tekinologi. Radio zino eza frequency zijjakola kubanga radio endala zitwogerako zigenda kutambulira ku internet. Kati bw'olaba coverage ya internet kituyita penetration ekula netekula nnyo naddala mu bitundu ffe gye tuli mu Buddu. So radio zo zikyakola naye buli lukya waliwo abantu abavaako ne bagenda ku internet communication. Era naffe kitugambye naffe tugenda kutambula nabo nga bwe tunaffe bwe tu investinga mu tekinologi ng'ate neno gye tuli. Ekirungi kya byonna abantu bali nnyo interested mu mechanism, bali interested mu kyobawa. As long as tulina content oba tugiyisiza ku radio zino ezaffe ez'edda oba tugiyisiza ku masimu oba tugiyisiza ku mikutu mirala ekyo kijja kukolebwa. Kati ffe concentration yaffe eri olina kyoweereza abantu nti nkirina, olina program nti nzirina, olina content nzirina. Kati mechanism ezituusa ku bantu olina kutambula n'amulembe. Frequency moderation bw'enaabanga efeezinga nga tugamba tudde ku digital kubanga era tekinologi waali. So abawuliza tebeeraliikirira ti Radio Buddu ejja kuvaawo
kati tulina okutandika okugenda mu makubo agabiri nti abakyali ku traditional radio ezaffe ez'amapeesa tubaweereza, abakyalenze ku mutimbagano nabo tubaweereza. Pakistan tutuuka nitugamba nti eno baweddeyo tukulozingeyo tudde eno, oba eno bawedde tukulozinge tudde eno. So tugenda kutambulira wamu. Kyetukola kati ku investinga mu research na mu ku improvinga equipment yaffe okuweereza abantu obulungi. So tu following a trend era tugenda kutambula nazo. Dr. Ketutayogeddeko ka omwaka ekibiitu kino kyatandika ddi? Omwaka ekibiitu kyatandika 1 year after, kyatandika mu 2022. Omwaka gumu gwokka gutaakola kibiitu kyatandika mu 2022. So kyakabeerawo emyaka 23 mwaka ku mwaka. So n'olumukola abantu bajja ate ekyomwaka guno kigenda kubeera kyanjawulo kuba buli mwaka twongerako. So mbasuubiza nti ekyomwaka guno kijja kuba kyanjawulo. Dr. tulinza okuba tulina kye tutakubuuziza naye ng'olaba kyankizo okukyogerako, kisobola okuba kubawuliriza oba wano naye nga okutwaliza wamu nga kikwatagana mu layini eyo. Tulinza okuba tulina kye tutakubuuziza naye ng'olaba kyankizo okwogerako. Nedda mpozi okusiibula nga neebaza mwenna abakozi ba radio kitegeera nti mukola omulimu gw'obuvunaanyizibwa. Ekigambo kyogera ku radio wano nga bwe bagambye mabega oyinza kyogera mu studio ne kimala ensi yonna, kisobola okukkakanya emitima gy'abantu oba okugijagalaza kisobola okuleeta emirembe, okuleeta obutabanguko. Kati akaseera kano ke tuli mwaka ebyobufuzi ate nga radio ina ku programu z'ebyobufuzi abajja okuzoogerako boogezi buvunaanyizibwa bawagira abantu bebawagira naye bawe information eyamba okubeeza abantu awamu so si kubaawula. Twebaza bakama baffe abatulabiridde, abatubuuliridde, bakama ffe bannaddiini, bakama ffe ab'ebyobufuzi bonna. Oweekitiibwa President Museveni akajja ku leediyo eno omulundi gumu, maama gye nti yajjako wano, Oweekitiibwa Vice President yajjako ku leediyo eno, Speaker yajja ku leediyo eno, Oweekitiibwa Prime Minister yajja ku leediyo eno. So abakulu bonna bazze ku leediyo eno. Tubeebaza ku kitiibwa kye batuwadde era kiba kitegeeza nti baggumiza leediyo ya mulamwa. Abantu abo bonna tebasobola kujja ku leediyo nga terina mulamwa. So ekyo tukyeggumirizaamu era tukyebaza. Bishop tumwebaza, Bishop waffe Severus Jumba okutuwa abafaatha ne bajja buli kaseera ne baseba wano. Ate naye ebbali n'atubuulirira bitubatereezezza n'atubuulira bwe tulina okutegeeza. N'essaala zaatuwa ne bonna abafaatha abasigadde bonna bannaddiini, ba bishop abeekako, baganda bange abasiraamu, baganda bange abalokole, bonna bazze ku leediyo ne baweereza ekigambo kyabwe. Era tubasaba nti bongere okujja beeyambise omukutu guno okusobola okutumbula embeera y'abantu. Mbeegayiridde era mubyogere naye muggumize omulamwa gwa President Museveni ogwa abantu okubakubiriza bafeeyo nnyo okukola, bafune ssente, bongere ku byobugagga eby'amaka nga ne gavumenti bwekola ebyobugagga ebyaffe ffenna, bwekola enguudo, bwekola amasomero, bwekola amalwaliro, bwetuwa amazzi, bwetuwa amasannyalaze, naye naffe ewaka ku house level ku maka tuggumize ekigambo abantu bakole. Bamala okukola ssente bazikose bulungi. Ekyo bwe kinaabaawo obulamu bwabwe bujja kukyuka nga ne gavumenti bwe bakwatirako. Omulamwa gwa leediyo ono gujja kuggumira nnyo ng'obulamu bw'abantu buseeseetuse okuva we buli ne bwe kiba kigere kimu ne budda we buzze nga bugenda mu maaso. Tujja kusanyuka ekyo kikoleddwa. So ngubakubira omulanga ogutali gwa kukungulamu abakola ku leediyo, buli mukozi yenna afuna omuzindaalo, ekyo kirowoozeeko nti omuntu ono gwe njogera naye nina essuubi lye muwadde, nina amagezi ge muwadde okukyusa ku bulamu bwe nga yeekolerera. Ekyo bwe tunakituukiriza tujja kuba tuddusizza omulimu. Mwebali nnyo okumpuliriza. Mukama abeere nammwe. Toyanza nnyo Dr. toyanza nnyo. Ssebo olwakaddeko otuwadde. Neyanza.